Kati mu prep ngaffe betulaba omuwala kasatu mulanga akoze bwati nga mmanya omanya ki finga etambula kati ffe nga tujjira ku maviivi betuti wansi ne tudda wali ne tulingiza n'olaba ekiri awo okulya muzadde kati omuzadde ng'ojja ku ssomero mb'okutte wansi ne waggulu abaana babakutte mu kapolingi amasomero tegakyali sirias amasomero tegali sirias gatya ffe amateeka gaaliwo nga makambwe ne batugamba ntuga ntoyimirira n'omuwala ddakiika mmeka naye nga ettaala bagiteeka wano ne tugikuba neeyatika nga ke kasonda ke tugendamu prep zikwajja abantu bali mu kasonda awo kiisi abantu bakwatakwata ku mabeere bati ffe tuli ku gaadi naye nga essomero amateeka gakola ki kati oluusi amasomero twagala okuganenya naye bo bakole ki oli akunnyonnyodde awo waliwo ne bateekawo ettaala esooka balina abaana bayitirivu tosobola agenda loopa nze nga ndoopa ate ku byejagala olaba nze abantu bampita ow'olugambo nze saaloopako na mwana ku ssomero nze ndoope ng'ate ndi mu kulaba emize mikyamu gigenda mu maaso ku ssomero ng'osirise era ng'omuvubuka bw'amalirizawo mu prep kyekyo champion igwe bwawanika nze mpanika nze mpunyako maama waali eri mukazi wattu alowooza omwana asoma yaba amanyi naye andeke kabeki gwe teweekweka kyuka mpolampola dde wano wenkulabira omaze ebbanga ddene ng'ommanyiira ng'olowooza tetulyegwako ono yabeera akuwagaawaga bw'owooza kinsimattusi kyokka mumpi muzibu naye bw'aba ayogera kuba mpi nali mmanyiikana nina loozi maama mumpi muzibu ate kyokka ayambadde n'engatta empanvu neeraba waakomye omulabye obeera wano ne bakuwagaawaga kwonjogerako nga bwe ndi omumpi kati nakati biddemu mukwano omumala bwe yeewombeka alinga tavanga mu kigambo kyonna gwe jento ne kanzu z'Abaganda zireke wabadde ng'ekibba ewa Katikkiro wano wayimiridde ku mulyango nga mwekuba ekifaananyi ne Katikkiro ng'olinga omuwumbo gw'emmere nga bagusereseeko muwogo Nyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Can't let it run no your night. Seek the boot to one night. Nailo akro ya singa. Seek the boot to one night. Can't let it run no your night. Seek the boot to one night. Can't let it run no your night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi ena bweddu nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB eri kuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara.
ng'agobina enkoko. Alina akatungulu, alina n'akambe. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okuduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwowo oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi, amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the peer reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion, Islam, and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. I do
The Short and Big Show. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The Short and Big Show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Echiddako kwe executive meeting. Kitegeera bulungi. Gwe kasuku temusakira ne musiimule n'emmeeza. Si nsiimuule. Yonna bagipamidde. Ntegule kwe bapamidde. Buwawe baba obunyonyi bwapamyewa. Buubwo oyo sibbi wa bunyonyi oyo wa white. Kano kagundi. Kano kakoola. Kagundi. Kava waggulu ku buno bugundi. Naye weeyogeza bannange. Weeyogeza. Jawe ebyekisibu byo. Oli otya? Ndi wano. Obulamu bweyagala. Wabula naye Monday yo banenze nage wetali nzita. Monday ate ka Monday olaba gye nali nsazeewo. Gye obadde osazeewo wummula ate kati. Nedda kati Monday nasazeewo Monday nkolere ddala. Weemale ggoga. Ngenda wummulanga Friday. Ate Friday tuba tukola. Tujja kyosa. Tudde ku Saturday. Tudde ku Lwokuna olweggulaawo tufune we twenyiga kubanga. Ate bituyiteko ennyo ebintu. Oba bituyiteko mwana. Tunaafuna ab'ebiboozi. Kasuku. Kirate ekyo kye wakola. Oli omusajja. Omusajja wafuna ennamba ye. Ndekanga njagaza. Nze ngenda gifuna. Walaba kala nyingi wansi awo. Kwega mukazi akaddiwa n'akyusa kkala. Gwogo tubuulira kuba naawe oli mukadde. Gwe nno yasama mugamwa. Kankujjeko. Tobujja ujja. Ekitegeeza zobedeshe. Ekitegeeza nzoko wakutuka papo kati. Ate zinatuusa awo zijjukira ndi mwana muto. Kakati. Walaba papo. Ebbeere lyali. Wakana abantu bamuwulire bulungi nga tebamulaba. Kasembeze ku mumwa. Gojja sika wano ka. Ngenda sikira wano. Kasembeza wali ku mumwa. Kati yakola atya? Yalaba papo. Omuyebi omukyala ababa kulirako mukyalo Zubedi. Nsaakulirayo ko sina mu story neva mukyalo nezije Kampala. Twakyabanga enku mu kibira. Kati twalina nga omukyala sijja mwogera linnya omuwala nga nsinga nali muto. Awatuma mu kibira tukyabe enku nga nkyabira. Mu kibira waliyo ebintu byayitibwa ebiwanvu biringa ekyesuubo ebibakwatako ne tutambuza. Nga nze wandeka nga nkyabira enku zange. Naye nga tuva ku bannaffe tazze nabo ne tudda ebbali. Lwaki? Ankozese. Gwe ng'okiraba nti akutwala kukozesa. Okusooka saamanya namanya keya ng'omuntu nti gwakufaako nnyo. Kakufeeko. Kati mu kusooka nga gwe toyagala. Sinnakitegeera Zubeida. Kati njagala process wano nga yeeyambudde. Kati olaba papo. Teyajjamu ngoye. Yakola atya. Kwegamba yalina omusikaati guno. Ogwebukuubo. Nga mulimu ennika. Saagiraba. Amasannyalaze gagenze emboozi eri wano okambwe. Kati ono yeefungula. Talinaamu nnika. Otudde wansi. Kuttaka bwene. Ye ayimiridde. Atunudde gye ndi nze akutunuzzaamu embuga ya sitaani. Olaba papo.
Nenda ebyesuubo. Nalaba ebyesuubo. Nolaba ki? Ebyesuubo. Oba byali sabitegeera nange. Ne walaba ebyesuubo. Ne kati sira. Si bino bye mwewuubirako. Kati ogwo mu kusooka nagezaako ne bigaana okukola nga sibitegeera. Ate ogwaddako. Awo nantwala. Mwaddamu n'ogwokubiri. Yango semuli nga 32. Nga gwe toyagala? Nayagala ku mulundi okutandikira ku 19. 19 mpaka ku 3. Kasuku mukwano gwange saategedde obadde mmanyi omukulu atunyumiza mulundi gumu bwe bamuko mirundi 32. Negino gyasooka zogenda saaji tewalaba kuba nali sifuluma oba mufuna ntwogera bwe tutyo nali sifuluma ku mulundi ogwo 19 ng'okuba mpewo mpewo ku mulundi ogwo 19 kati ngenda mpulira ebintambula genda maaso amasanyalaze kagafa mpulira ebintambula bitandika ofuluma naye nga abiviira kyesaamanya ali abala kati gabiviira atya ekitegedde kati wano gwe olaba otya ebya papo awo nga ntandise okwagala okwetegereza ntandise kati netegereza kyengendamu nali mu kusooka sikiraba nga banyingizaamu kiyingize onfuna tubeere twogera tutyo naye kati ino true story nkiraba kati mu emirundi egyaddako awo netegereze kozi yatuuka naye buli nali nze mbeera ku ttaka kati nodda waggulu nange ndabe ki kyalaba olabe kyalaba naye ate nga nze simanyi nti kuba nze bwe neewunyiza ng'aleekaana nga sitegeera kye yali abala nembuuza oba biki kyekyo nga sitegeera nzize luvannyuma nnyo yanyinyonnyola ng'olamaze kati gwe bw'oyagala nga walowooza nti ntomufumise effumu oba we twebase oba okitegeera ensanafu n'omuggyako n'emikono oba omukutte wabi olutakyakwata kati kyolina mulumba kubanga watuuka n'onyumirwa 19 kati mune najja kati nemba used ng'ewaffe ayitawo buyisi n'omulengera ng'ayitawo mukyala we agenda yali mukyala muwala naye nga nze ndi muto ku luzzi ne tugenda waawo kati omukyala yali myaka ng'emeka obudde buno ali myaka nga 43 yali muwala nga nze ndi muleezi yembeera mu sad story in blue the son of Eve bingi nnyo byeyankola omukyalo oyo sirimwerabira ndi kutwalayo kasuku naye oyagala amukozesa tuyitawo buyisi nenkulaga omukyalo oyo bambi omutemu nze yandaga ate mutemu kinga kugwe 19 sobola binnyonnyola muntu mwalimu papa ozo bikuba ekifaananyi mwalimu kala ya papa kala zaalimu 3 kivuvu ogimanyi kivuvu yeki nga olaba enkofu webifaanana ng'ogyeko obutobolojjo kala yayo evvu yeki nga olaba evvu erifaanana kitundu nabiraba ukitegedde nga byabonaabona mu bufunzo obudde buno byali byabonaabona story kutteko nga yalaka era nalumwa nnyo nga nkuze bo wali nali sifaayo ne bwengena mbirowoozaako nnumwa nenkaaba kati byolaba ennaku zino biri kala mukala ki kati nze kati obudde buno baana bato kitegedde kati engeri gye nalaba kiri n'abakulu kati mbatya nemba nkusanze mu kakuubo nkuyita eno oyo ennaku byannaku zubeeda andi mbadde ngamba ono nti kize touching story nze genda gifuna mukyaze ngamba ina okuweereza Janati message mukyaze abalidde omwana alina emboozi oyo omwana nebo kimanyi nti omwana yalina akaweta akaddala ate abantu baali balowooza byakusaaga naye naye abasajja basi basanyufu naffe nti ki mbu singa adde mukazi twandina kuwadde n'omusajja aleeta atya sad story ne tuseka ensi bwetyo abakazi mwe mwatufuulira ddala ekitagasa mukwana tereka ku neefuulira gwe tewaseka naseka nati kyenkugamba nti ensi bwetyo bwe yabikyusa omusajja bw'anyumya kubanga ti ffe tumanyi naye gwe kati gwomanyi abasajja abali eyo abasabirira abakazi babakwate ng'omusajja asabirira ate bakazi bamukwate abasinga anti afunamu ki
Boy child bamukwata. Boy child is raped. Omwana oyo. Oyo omwana yayina emboozi. Omwana oyo yayina emboozi n'emboozi yadda. Empitirivu. Naye omanyi nti abakozi. Buli wekirowoozaako nfa. Omanyi nti abakozi be basinga okukozesa abaana. Abakozi. Abakozi. Bakozesa nnyo. Ne bano ba anti. Bano betwereetesa baganda ffe baani. Leero ze tebankozesaako. Mama waleka gwe yali strict. Ate yali strict nakulira mu bantu nga bategeevu. Kitegeeza abatabali bategeevu be bakozesa abaana. Baba tebalina magezi. Baba tebalina magezi kuba kati omwana ow'emyaka 12-3 omuwala ow'emyaka 20 amukozesa atya. Kwati awo kyali ku myaka nga 22. Fuya tukubona omuvuka yagambye alina 3 oli ali mu myaka nga 4. Omukazi yali mu 20. Omukazi yali mu 20. Ne yeeyambulira omwana ow'e11 ow'emyaka nekana akantu ka papo ke yagambye byali byewuuba ke starting. Abakazi bakaddiwa bafuuka papo. Yasama nnyo mugamwa. Oyo omwana ayika yagwa ku jjini. Naye ate oli yali muwala muto ku 22. Naye omwana oyo omulaba nti ayika kibadde kyali kiwayiriza omukazi. Nedda yabinyumya. Abavuuka babakozesa. Naye kati ate omwana omukazi ow'emyaka 22 mpozi nga bali bamu. Naye kati essaala y'abavubuka n'omala obaga nti nadde empita wano. Abakazi ne bankwata. Enkeera waba abasajja nga 8. Abayitawo. Babakwate. Abasajja b'emutwe mugudde akatale ate nga muli batono. Anti abakazi ennaku zino batubonyaabonya nnyo Zubeeda. Omukazi watuuka okujjiramu. Naye abakazi b'ennaku zino tebakyabonyaabonya nga bedda. Bakwebyo mukwano. Bakwebyo. Gamba ab'ennaku zino babbi. Babbi anti kyenkugamba. Naye gwe omanyi okusanga omuwala. Kati ate obuzibu bw'abawala b'ennaku zino buli bumu Zubeeda. Omuwala ayagala ssente. Ate ayagala omuwe ssente. Ate omuyisenga mukazi wo. Bulungi nnyo. Okitegedde? Bw'omukubira essimu n'omugaa nti jangu. Kyokka ate bw'ajja era ayagala ssente. Bulungi nnyo. Ate abazze. Abawala ennaku zino akubira nga ye ekigendererwa ky'amanyi ojja mmuwaayo 3. Ati tebakola. Abawala abasinga tebakola. Sente tewali. Yemwe bizinensi yaabwe. Anti kati olaba obuzibu obuliwo. Obuzibu kinana bwe kati ne kadda waggulu. Wano ekifuba ne kijiramu kiti. Kati n'akuweereza ka vidiyo oba akafaananyi. Nagamba akuteekateeka. Kati olaba nti budde bwakumakya saa zino 2. Akaweereza? Ng'aba akedde. Omwana yali akuweerezaako vidiyo ng'ali mu buliri. Saawa emu ey'okumakya Monday morning. Omusajja avu mu jjaamu avuga agende ku gy'akolera. Ne katutu nga n'abaana weebali. Nagamba, "Han, I'm in bed. I hope you have a good day." Omusajja n'amuddamu ng'aseka, "Will I see you in the evening? I prepare myself for you." Omanyi message eyo kyetegeeza omusajja nga yagirabye. Omusajja. Wuliriza nnoono. Ate olowooza amulaba mu evening. Lunch time. Abasajja kye baba bataba mu ofiisi. Obwenzi butambula nnyo emisana. Mu ttuntu. Ekiro obwenzi tebukyatambula. N'obwakeedi. Era ekiro abantu babeera mu kwenywera bbiya abatudde ku mbalaza ne bakyali baabwe banyumyamu. Era abakazi mbasaasirwa. Bino bye twanoonyanga abasajja ekiro. Nedda. Aliwa waali kumwenda misana. Ekiro anko ogenda musanga naffe. Nga tulina tutudde. Nga n'obunyama butambula buno bwe bayiwako otunnyonnyo. Bambi abane banne. Otuulawo ekiro kiramba omulabe nga tubulya bwe tuseka bwe twevuma. Okitegedde? Avuge emmotoka ogigoberere edde ewaka. Omwezi mulamba. Ogambe bambi is true. Munoonyeeko ku makya nga yakava ewaka. Mwenda kati ku makya. Abavubuka olunaku lwonna oba olukubye ebisiraani. Kati wuliriza. Omusajja adropinga omwana ku ssomero. N'agenda mu bibye. Ku mulimu n'atuuka ssaawa 4. Ennaku zino abantu bakola remotely. Kimanyi ennaku zino abasajja be badropinga. N'agenda mu loogi. N'asooka n'abeerayo. Nga tannadda. N'akunnyonnyola jjaamu. Ate abenzi balina ke bakola. Nakati beba wayiba n'ejjaamu nga mungi n'akuwa n'ekifaananyi. Nolowooza embwa y'omusajja eri mu jjaamu. Baayiga okkuba obufaananyi. Ntirabayo. Era kati abakazi abasinga. N'akatereka buli saa akakuweereza. Obuzibu abakazi bwe basinga mu kufa wano. Era baga nti omwami we olufa
bakugamba sooka wenyweze olaba kye bakuteeka mu olubuto lunywere luleme kankana anti wayinza ofuutukayo abaana balala 8 nga bamusajjawo gwe walayira noga ntekayo n'omukono weebale nnyo ate nga 8 buli omu ne maama we omanyi kye kitegeeza bwenzi bwa nnabakyo olutalo togenda duteeka wantu wamu luli mu bantu 8 waliwo abasajja abenda nga yafunayo famire endala azaddeyo abaana 4 nomanyi nti olutalo luli wano mu baana abaana naye okugabaagaba abaana bati n'olyoka otuyana kati n'oteekeko gamu bampala noona naye awo nze basigenze kukaabira n'ekiwuzi baba tebateetaaga kukinnisiba anti buliriza Zubeida okukaaba n'obutakaaba nze mba nafudde anti kyenkugamba kati mba nkyamenyekera ki bino bye bagaa nti kakusiba ekiwuzi onywere oba onywedde kati kuba obaako ne banno b'onywera nabo eyo statement ogikoze mu busungu mumbeera sijja kaaba omukazi anti kati mba nina bannange bengendo nywera nabo omanyi bw'oba obulumi bukuluma bw'omu abaana bajja kaaba wanti kyenkugambe tuweza abakaaba kati amaziga luli gabadde gange bw'omu n'ekiwuzi nkijjamu ate naawe wotegerera ensi nti nkambwe ne gundi anko w'abaana abadde nga naawe anti kati for example kati kaŋŋambe nga Biko ayinayo muganda we kaŋŋambe baye Isima tava wammwe abaana gwe baagala biki bano olutandika okujja ogendera omanyi be babeera mu ogenda bumuwahaaga baba be bati oba bawandiika biki alo lindako Safina soko je Safina yaliwa kuba n'abaana ayita bano mumanyi wano kati olwogira nga baga nti abo abaana batuuza awo abo baana ba Biko bateeka awo ekikigwe n'otandika nti anko Isima kyekyo ebyo ebirindeko tujja kunnyonnyola byebyo kati bannamwandu musembere bannamwandu batuule wano bannamwandu ki anko Isima bano obamanyi tubamanyi babo bazze bannamwandu badde wano anko Isima no yali ku muzindalo bassebo ne bannyabo mwebale kujja okutukaabirako tubeererawo omugenzi alese bano abaana baffe ddala tuludde nga tubamanyi anko Isima abadde akyaleeka butereevu bwempadde empakyayi butereevu n'engato zegirako akafuni ng'abaana bazikubeko butereevu kati ono ye namwandu omukulu yabadde mu maka Zubeida olumemba otandise obujja tukulaba muno olumemba zikutte muno naye ng'awo tewakyali kyoza kati ono ye Aisha kati batandika okusoma abaana kalina abakyala bagamba mbu wanekita obusungu be basoma nti ono ye Aisha kati Aisha nga bagamba nti ayina omwana we wa myaka 23 kati nga gwe first born wo ayina ameka n'ogamba otofaayo abakazi bagamba awo tebafaayo anja bayamuzaala kati ne balyoka batandika kati kati katulabe gwe kati obeera olina abaana 4 owa 23 owa 21 owa 19 ne 16 gwe mwazaala wano okuzzaawo amaka nga gatabuse oyo asemba yaba wakuzzaawo maka asemba yaba wakuzzaawo maka era yasama yabageri yazaala mwana asemba nga siwakuzzaawo maka asemba yabazza maka byo byowulira nti bagenda mama mukadde mugenda okubeera mu bifaananyi nga bakola photoshoot bazaala last born lwaki mukadde anyirira kyekyali kimukozesa photoshoot kumba omusajja yaddamu namukwana bupya laavu yali ekomyewo kati nga batandika wa Aisha ye mukulu myaka 25 gwedda wali kati oli ye maya kyaga abasiraamu Mariamu Somaiya kutambula nnyo mubalenzi Akramu Akramu yewuwo Akimu kati letayo n'agabawala 2 omuwala omu n'omulenzi letayo eri omuwala Yusufu muwala ngambye muwala Rahma ne Yusufu beba Zubeida abo badde wali ati abaana 5 tukyajja
Kati tuyinayo Faiza. Faiza gwe mama we yani? Mama wange ye Mariam. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 2 gwe dda wali. Ekitegeeza kati wansi woono wo asooka. Kati ekisinga okukutula abakazi awo kwe kugamba nti tulinawo ne last born. Ekyo kiggwe? Gwojjukira oweeyo Yusufu. Tulinawo last born. Yusufu gendayo wali. Nedde si ye last born, Yusufu dda wali. Ye last born. Tulinawo last born, gwe gundi jangu. Ne baleeta akawala nga ka myaka 28. Ebbeere liti. Ate 28 abeera ate last born musiru gwe nga wano. Akawala akamuzaala myaka 28. Ne bagamba nti omwana wa myaka egi. Ng'omwami we alwalidde emyaka 2. Ekitegeeza aba agenda okulwala baati yalekawo olubuto. N'olyoka owulira ennaku eyaddala ddala. Kati ebyo ebisinga oluma abakazi. Naye wano kati omusajja akuweerezaako akameseji okalabyeko biki nga bayingira bwenzi. Muna abakazi ba Kedi benda mu lunch time. Mama nnyabo. Tomanyi nti Akedi kati buli azimba Kedi ateekayo waggulu. Anti kati waggulu. Nali nebuza bakasitoma bavaawo. Nedda waggulu eri kati teriyo bagendayo. Kati bateekayo lodge. Ekizimbe naye lodge ani azigendamu? Kifuna bano bennyini ino. Abakoleramu. Bana gundi bagendamu ne basajja ki? Mariam ali waggulu awo yambuse waggulu awo. Kulya mmere. Kumba ali mu lodge. Naye Subedo obwenzi butambula mu ggwanga lino. Obwenzi butambula. Nange. Era abavubuka nzize mbagamba nnyo bw'oddayo eka mukyala wo bw'omusanga kuba mu ngalo. Bw'ovaayo n'abakazi tebenda nnyo nno nga basajja. Allah. Naye abawala kyembadde nkunnyonnyola wali abawala abasajja bagamba bw'oba omanyi nti ne bw'oba okimye bukimi ssente teweeyisanga malaaya kuba ate obuzibu obuliwo bw'omuyisanga malaaya ng'ate agamba abasajja beeyisa bubi kyokka ye mwennyini yeeyisizza nga ki nga malaaya togatta sumbuusa oli muwe sumbuusa ze ogenda gatta sumbuusa zino zeeza mmwe onade aguze da sumbusa ye twaguze deza feleta linda kumwatugobye ngamwe twabajjeko engalo kwata sumbusa zammwe kati twatandise okwawula ate ebyokulya nga kalingizza muti aba yaŋŋambye akooye ezo zammwe akooye kugula akooye kumuyisa ezo zaffe beera nazaawo wano mukola obutunda mukoleyo obutunda ani ayagala obutunda naye nga ziwoze ate obadde oyagala zibeere nga ziri zitya nema munampaako ne kuzamu nedda mukwano mwatwawudde nekale kye kintu kyaki ne mukwata ebyoka ne mubyawula yeggwe luli wagamba musimaati onkuba olugalo wali otegeeza panna yeggwe nadde njala kubuuza nange nyino gabwako akantu akatene nnyo wabula banna ate nga basanyaze tekuli nange nakawulira buli omanyi nakalayo emirundi 99 omuntu anaatuwolereza talina wagenda Katonda kye yatuyamba kiri kimu waliwo abantu omukulu abaawo yani kubuuziza lugalo ki olwali lutambula awo ate nga naye bwoga akakatono nnyo kalugwaki wali onziramu vidiyo bagimpeereza ku ssaawa nga 5 waliwo kyali wage yagimpeereza naŋŋamba nasoma naye naŋŋamba naye Katende egyo ebize tegikuggwangamu wagikolanga finga mwakuba finga kusalafu tewaliyo finga banaye ate kuwa emboozi ya finga fe twakubanga finga n'owunya nako Katikkiro abadde ki yagambye atya yagambye nti ki Katikkiro yagambye neba neggoli wakujjukiza buli saa tulina kukoonako yagambye Kasuku dekeraawo okukyaza abantu aboogera ebintu ebibi kati finga kibi finga is it bad it is bad nedda kati bw'olaba nga ekya finga kibi obeera museegu kati kale
Ayi munnange. Temwakubako finga. Yali abasiraamu munnange. Ate mbadde manyi eyo gye bisinga. Ate byali. Omuwala atula nayimusa agagoyege baati. Ate ogayita agagoye. Anti mubeera mutobira gabaganji. N'agayimusaamu ye bannaye waliwo seeka ave okwetonda mulabye ku makya. Yakoze eki? Yagenda n'ayingira abakatoliki. Mu Ebola yalyoka nejja. Ne batakola ki? Ne batalamaga. Okyeje nali gamba nti excitement. Abakatoliki ne bamuwandiikira ebbaluwa waliwo abamuwandiikidde ne bamugamba yeetonda naye yeetonze kye mwagaddeko. Ndowooza talinze binaddako. Talinze bina. Abakatoliki nabo si bangu anti. Yeekubye mu mutima. Agaana ekyaki. Oluusi kyetaagisa. Era ye muwadde big ups ne mugamba maximum respect. Aba butakikola. Era naffe abasiraamu tubategeeza wabaawo we tubanyiizizza batusonyiwe. Nze nga nze naye ono ye musiraamu. Omanyi nze nange abakatoliki ako kitebalina kye baŋŋamba. Nze nange abasiraamu tebalina kye baŋŋamba. Okitegedde? Ya. Bambi yadde yabayingidde. Yadde yabayingidde ne bamugamba nti excuse moi, it won't happen. Kimala bumazi. Kati munnange nga tukyali eyo ku ssomero. Obiwe yakugambye Obbi nanganti katende tokyukanga. Kogwe. Kati nze nakunnyonnyola nti mu Olevo nalinga Ningiza. Nga Ningiza nga nkola gaadi. Mu Olevo. Wakolako gaadi? Nimba n'onu yasomera wa? Ku Salafu. Niyo Salafu kijogamba naye wano mu kibuga oba eyawa. Namuŋŋona tewaliyo mmeka. Bannange sha. Kati ffe nga tukola gaadi. Gali gaboononefu bwe gati. Amasomero gonna gabikoze. Agamasomero. Gabikola. Ffe nga ne kapolingi babagoba. Naffe baleetako etteeka mbu tebakukkiriza kuyimirira na muwala. Ate nga buli kiraasi mubaamu owa DC owa Nasida. Nasida kyeki? Omanyi ffe twalinanga ekibiina ekibatwala eky'abasiraamu. Ng'oli akola surveillance. Nga mu buli kiraasi bateekamu liida waakyo. Affe kati ffe twabeeranga ku luggi n'oyimirira booti bw'olaba Mr. Muhoozi oba Mr. Walukagga oba Mr. Kasibanti ffe twalinanga n'amadinisa agageggala. Ate ffe tetwalinanga kati nga ffe twazinanga nga kati mulaba Mr. Walukagga twalina Mr. Kasibanti awo ekitende ng'ajja yali asomesa Luzungu ng'ajja n'agamba you boys there. What are you doing? What are you doing there? Kumbo gadinze bali mu bya Kisilu. Kati awo nga temuyinza okuba wazirika. Lwaki? Omusomesa n'agamba what is the problem? Kye kibaddewo wano. Ogadinga. Gwe ekitende walingayo omukyala kali kakazi katini be kati nga kawanvu nga kalabika bulungi nga kasomesa home economics. Bamuzijukiza omukyala oyo erinnya lyo ba ye yali ani bannaye. Ngoyala munoonya. Njakudda mumulabako. Kola ki? Abaana baali bakaagala. Nga kalabika bulungi yabeerangawo ng'alina otubeerebeere tutini otubina bina nga tutini. Ate omunoonya mukozesa ki? Njagala mulabako ye kati saawa eno yakaddiwa mbeera mumwangaza ki. Abaana mukoma. Ayinza omunoonya n'ankwata. Omukyalo oyo ye baali bamuyitaani ng'asomesa home economics. Baali bamuyitaani. Kati ng'abantu babeera ku gaadi. Kukuuma bannaabwe kola bya Kisilu. Ekironze kati nga bafuna akasonda we balaba nti abasomesa tebaliiwo nnyo. Gwe n'obakuuma. Kati owa gaadi obeera eno wansi. Kati bagamba otyo. Kati gaadi teyabeeranga muntu omu baabeeranga ng'aba. Kati bwe mulaba omusomesa ng'ava eri mwe nga mutandika but he will come. Ogamba ani olwo? Twefuula abanyumya nga bwe tuleekaana. Oli n'ategeera. Abantu nga beekuba kiisi nnwa. Mu ssomero? Ku ssomero. Mu secondary? N'ebyo abavubuka bye balina okukola. Mu secondary? Ate abavubuka bandikoze eki. Era nze nina obwo bwenzi mwabutandika mu kyalo bato. Nina wendaba abazadde ng'oli akutte wansi. Bannange amasomero goonoonese nnyo. Nze ebyekisiru ebyo sibiwuliriza. I don't listen to that nonsense. Omuzadde n'ajja ku internet. There's a lot of coupling in schools. Sagala bya Kisiru. Tonyumiza bya Kisiru. Tokomya bya Kisiru byo. Olinga bbi. Omuzadde?
because bino ebintu abaana bye balina oyitamu be bamukwata baba bamukutte be batamukwata n'ayigira okwo. It's part of growing up. What do you expect teenagers to do? Osheged kati waliwo gwe baagobye ku ssomero omumanyi lwa coupling. Yes. omuyita oli bamugobye lwa coupling ali mu masomero ago traditional schools ne bamugoba lwa coupling. Kati taata we yabadde atunyumiza mu banange omwana bamugobye lwa coupling ko gwe nga mukwano gw'omulungi ne mugamba mumukyuse essomero bamukyuse essomero. Nze Zubeda okujjako ng'omwana ali ku basari nti sisobola musasulira naye tewakyaliwo essomero lintiisa nti omwana yakoze batujja mugoba mumugoba akomewo tunoonye eddala. Kati kitwale ng'omwana we bakubidde nti bamukutte mu coupling bakuyise bagaye ng'omuzadde tusooke mu meeting ey'essomero bamutuuzizza wali n'omuwala bamutadde wano. Abazadde b'omwana nabo olwo bannyonnyola nti Mr. Nicholas abazadde b'omwana bali beekalakaasa your boy is spoiling aga omwana waffe yajja kusoma mwana w'omwonoonefu. Abasomesa bagamba tulina options bbiri either tukuba parade no bamukuba oba omwana we mutwali. Katugende tuba tugenze omwana tomunenyaako yadde wano nga nedda. Nze mu senior 2 baleetako muzadde wange yajja nga baagala kunkuba n'abagamba amujja mukubira mu kibiina oba nali nkoze biki bandoopyeyo naaga nti enkya nga siriiwo mujja mukubira mu kibiina. Tebakubako ku assembly? Nedda tebankubako ku assembly yabagamba mujja mukuba enkya. Kati emboko ze banko bazinkuba mu senior ba 6 wa senior 5 ezo ze batukuba ne Mickey Wine awo era muzadde wange era gwe nagenda naye jjajja muto yagaana nanga mmwe muba mumukuba. Okitegedde kati ku mbeera gye tulimu mu ggwanga lino okuwulira obulizi nti mutabani we yakwanyeeyo okuba mu ngalo nga lwaki nkuba mu ngalo ku bisiyaga ebyajja ogamba waayo muvubuka atandise. Kati nze omwana bamukube emboko muza coupling yabaira bigamba banaku nze nkuwa first hand information. I went to good schools ndi wano njasama naawe eyagenda ku sarafu kati kyenkunnyonnyola nindako sarafu ebadde ki modo olunyindo anti sarafu waŋŋamba essomero teryali asiramu naye nga ligezaako ebizimbe byamaanyi nnyo kati lyali kyenkunnyonnyola gwe waliwo wasomererayo nti bwemanze ntudde wano nnyumya nti nali kabojja simala nali kitende simala nali standard high gwe yali ku sarafu kati eyakazimba kalina zaayo saawa ero bwe tuli wano ensi bwetugamba nti bannange for me I love Kasukwa Zubeda kati kyekindowozesa nti mutabani wange okubeera mu ssomero ag'amaanyi nti tamalirize ng'ali wano ayasama. Kati gomanyi nti mama wange n'akomerawo wano ayinza okunneegaana naga neddo n'omwana sikiro sikyedda niŋŋamba si kyekyo naye kati jjajja yamubriefinga yamugamba nti yatusala yagenda ng'ali awo akubira Janet amuwa omwana anyumye emboozi ya bbulu. Yes. So kati nze nina ebintu bye sitakkiririzaamu nnyo ennaku zino naddala ku ssente engeri gye zitubonyaabonyaamu katuli wano twasama waliyo abantu bo batulaba nga abatalina magezi kati ate nzije ku ssomero onneegayirize ku ssente zange mbwe omwana baamukutta akwana munne baamukutta amukwana oliye ebbaluwa yagiddamu yagiddamu kati ono ani yatandika mutabani we ate abadde baagala ni abatandika solution eri emu tubatwale mu counseling because they are teenagers bye njagala owulira headmaster n'ayimirira n'aŋŋamba ebyo eby'ekisiru omwana ŋŋenda naye kati singa osanga baamukubye edda nga baakubye omwana nze mutaani wange alina amateeka kukubwa agayina kati bino abazadde bebeekalakasa babawala nga bakusooseewo ne musinya wange banaaba agenda amateeka ŋŋenda gamuwa nga muddiremu kuba kati ajja kuba afuuse muvubuka mugamba omusomesa bwakkuba mukube bwakkuba mukube kyavola mu byendowooza ku gye njagala otwala omwana temuliimu ago traditional schools musimaya wano simaya ki n'essomero lye nandibadde njagala omutwalamu eddungi gye bajja okumpa ekifo oba njagala oba saagala naye ntyamu n'abavuma ntya n'abagambako ntya
kati gyalaga mmanyiiyo tebajja mukubako gyalaga mmanyiiyo kaba oli awo ng'omuzadde newakomawo n'obuna nga bamuwadde tajja kgenda yeeyo yonna era betubeerawo batugamba nti simajjuzaamu foomu biki mwe mubijjuzemu muteremu bye mwagala. So why did you come? Because you invited us. Yes, you invited us. Ate tutandike mu Simaya omwana twagala agende Simaya ku shark. Atave Kampala agende Masaka mulalu. Naye abashaka nieno nnywa nabo walajjo mmanyi gwe tunywa. Munywa walajjo. Twakoba kujoogerako ti oli gye yasomera. Aye bwe tobinyumiza. Bano abazadde abeekalakasa baabawala ng'anyiza akubyemu awo Nicholas oli tonnatuuka. Bali mu office. Maama agaize tumanyira omwana wange. Ng'ani akuba? Maama w'omuwala. Ng'akuba Nicholas. Era nange ndumukuba. Olutuuka ne bagamba mwana n'omutusanga akaba Nicholas kiki. Maama w'omwana ngenda mukuba oluyi. Ngenda mukuba oluyi naye. Ate oba olina kukuba mwana. Kuba beekwana babiri. Beekwana ono yakwana n'oli n'ayagala. Kati maama akubye omulenzi ave ku mwana we. Ne taata agenda kuba maama w'ono omuwala aleme kuddamu mutabani we. Osoko mama w'omwana nga Nicholas alya. Nzolooza ndika ebyo mu Sima y'abakazi. Omukazi kasita wejja mu kifaananyi ky'obukazi oba ofuse musajja munnaffe. Kati ya disciplininze mwana. Nakigamba abantu tokuba bakazi. Ne kasita. Omukazi kasita yeetantala nakubayo. Awo tokuba. Kasita kubayo oluyoolu gobera ku gaadi. Akubayo oluyoolu mubalule. Aweweere. Oba okubya mukazi. Aba yafuuse musajja. Omusajja yakuba musajja munne. Omukazi takkirizibwa, omusajja takkirizibwa kuba mukazi. N'omukazi takkirizibwa kuba ki? Kasita akwekubyayo oluyi olu. Kyosobola omusuulirawo kimu nti kamulinda nkuba olusooka n'olwokubiri. For purposes of omukazi kyayinza okukuba olusooka n'akuddiza olulala. Abakazi obamanyi n'akamanyiiro kammwe okamanyi. Bw'otamuddiza naga nti musobola. Bwakkubayo lumu. Soka akuba olwoku omubalule lino erinnyo lino liveeyo lino erisembayo. Lwaki otagetenga lino? Anti olubalu omuba wano baadi erinnyo n'aliwandula oba n'alimira. Gwe toli gentleman. Siri ku nsonga z'akamanyiiro siri gentleman. Bwe batuyise mu office ya headmaster for example batuyise mutabani wange akwanye muwalawo. Oba kale katukiteeke nti muwala wange gwe bakwanye. Entuula nenga nti babadde batya nti ono yawandiikidde muwalawo love letter. Omuwala n'agiddamu nti ye nti mannange kati tukoze tutya ne tubyogeramu. Awo ate tusaagala byakwogera kutiisatiisa baana. Gwe omanyi kijja otuukawo. Abaana tubannyonnyole nti ekintu kino kye mukola si kirungi. Yes, you are teenage because tulina otegeera but teenagers beeyisa batya. Kati tubagambe nti wano temwekwana kale mweyise beemuti ne beemuti biki okitegedde mpola mpola tuveewo nga tukkaanyiza nti I think they will need some counseling services, you know, those things. Naye ate back of our minds tukiteekeyo nti era bajja kukuta bakole ki? Bakikole. Beeyagale. Kati eno omwana boddayo n'omugaa nti naye mukozesa obupiira. Bwakusabiriza kozesa obupiira. Si kituufu naye kozesa obupiira. Kuba siriimu aluma n'embuto. Kuba n'obimunnyonnyola. Kuba bateenagers kikiriza oba okigaaniza Zubeda abaana bakola ebintu bino. Okulya muzadde. Kati omuzadde ng'ojja ku ssomero mb'okutte wansi ne waggulu. Abaana babakutte mu kapolingi. Amasomero tegakyali serious. Amasomero tegali serious gatya. Ffe amateeka gaaliwo. Nga makambwe ne batugamba ntuga ntoyimirira n'omuwala ddakiika mmeka? Naye nga ettaala baagiteeka wano ne tugikuba n'eyatika. Nga ke kasonda ke tugendamu. Prep zikwajja abantu bali mu kasonda awo. Kisi abantu bakwata ku mabeere bati ffe tuli ku gaadi. Naye nga essomero amateeka gakola ki? Kati oluusi amasomero twagala okuganenya naye bo bakole ki? Oli akunnyonnyodde awo waliwo
ne bateekawo ettaala esooka njukira balina abaana bayitirivu kati mu prep nga ffe betulaba omuwala kasita tumulanga akoze bw'ati nga mmanya omanya ki finga etambula kati ffe nga tujjira ku maviivi beetuti wansi ne tudda wali ne tulingiza n'olaba ekiri awo tosobola agenda loopa nze nga ndoopa ate ku byenjagala olaba nze abantu bampita ow'olugambo nze saaloopako na mwana ku ssomero nze ndoope ng'ate ni mukulaba emize emikyamu gigenda mu maaso ku ssomero ng'osirise era ng'omuvubuka bw'amaliriza mu prep kyekyo champion igwe bwowanika nze mpanika nze mpunyako maama waali eri mukazi wattu alowooza omwana asoma yaba amanyi naye andeke wakufuna agakirawo kati abaana balina obaleka abaana babaleke ensi eri bagunjula nange ndi eno ensi eŋŋunjula mama wange yankolera buli kimu ndi eno buli kimu ne famire gy'ovaamu bawulira nga bafa be bamanyi nze taata ne maama baafa basigadde bannyamba buyambi okulya buula yamanyi buula yamanyi kati buula asolokera ku makyanga ye Isaaka yamanyi oba nkoowa nkoowe bannange nange nkooye nze mwenye neekoowa twalabanga finga kati mu elevaate abaana ne bajjukira kwaliko dde ne boodi abaana ne batandika okwerya gwate era olingiza ebintu by'abakazi ebyo tebyalinga nnyo bintu byange naye nga ku kigambo kulingiza ebyo nze nga nze paka kati Zubeda olaba oyinza nokuba watega akalabirwamu Zubeda ntunuulira asa tetwategako bulabirwamu ekyobulabirwamu kyo saakitega nze nalinga ndabira ddala n'amaaso gange nojjira ddala naningiza n'otagenda kuyadegamba musomesa nze Zubeda ondaba wano ne mudda wali ne anko nga mwekubakuba kiisi essanyu lyemba nnina nga ndaba ebintu by'ekisiro mbeera musanyufu nze ddaga n'atabuza omukono bwati akwateko ku bbina negamba naye ekikimu ndikodingi nembeerawo nga nejjukiza negati naye nabalabye ebyo byebintu ebimpa essanyu kati gwe abakubuulirira bakuleke webanga ebikuwa essanyu byebyo era nze mbeeraawo sakunyumiza ku yunivasite nga tulingiza waguvja mu secondary n'ogutwala mpaka ku university ne tulingiza wa upgrading ne tulingiza nze n'okulingiza tuli tuti ate mu bufumbo kati nga ningizaani oyinza n'okuba mukazi w'abaana aba n'omulingiza ate omukyala mba mmulingiza mba ŋŋenzeewo nze mba nzize mu kinaabiro kyange nange nga nina byenkiri kati kati gwafuuka muzoogamba nti omulingiza ng'omulingiza otya lwaki oba oyinga nga tokonkonye kisenge banolaavu ki gye balimu bannaaye musima muli b'amagye kati omwami walina okonkona ekisenge ng'akiyingira mulalu bannange ate omala gakuba bukubi luggi ate ekisenge mubeeramu babiri wadde okuba bukubi luggi n'oyingira yes please noli bw'aba ayingira kisenge ki wadde mpisa naye kati gwe engeri omuze gye wagujja mu primary sisobola lingiza mukazi wange nga mwaki mba mulingiza anti kati jjukira olina ekiringa kitambo nedda ningiza bano bantu balala oli omukazi mba mumulaba ate waki olingiza anti jjukira kitambo omanyi obwenzi omuntu aliko obwenzi kati abanga mmwe abalingiza gwalalabyeko bano abakadde myaka 7 biki nga beegatta kati ze nali mbalabyeko wabasanga eyo emboozi nayo nigikunyumiza walabyeko kapanga yeegatta nalaba nkoko pussycat nze kati pussycat nali njirabyeko ate nali nvuga nga nina wempita n'empaaki nga nenteekamu double indicator niŋŋamba omukisa gwenfunye nga gw'amaanyi omanyi nti abantu bafa tebalabye ku kapa nga zeegatta gwe wagula banopaakinga nopaakinga nempaakinga nali wafadulu nali wawunga ngenda wafadulu
No mugamba ninda. Ne mugamba ninda mu ne parking am double indicator nensoka nenda beddachi ne kapa zitwala. Ebyo kola no bireka. Kapa zo zirwawo. No yimirira olabe kapa. Nyimiriramu. Ngamba why. Ekyo nakyo nkirabye. Kati olaba boyinza ofanga tolabye ko. Ate emisota lyega. Simanyi. Kati gwe nino bbuuza. Simanyi. Olabye ebintu. Emisota tegirabika. Simanyi. Ate ebikere. Byesi birabangako nabyo. Twalaba bunyonyi nafuna omukisa. Twali naawe era. Waliko gonde ku Switzerland. Tulaba obunyonyi. Nice. So, byebyo. N'abazadde balekerawo ebyo ebintu musimaya waliwo osanga family ng'abantu bali bothered nnyo. Nga ne stress. Mugamba naye gwe bino ebintu si mwenga mwabikolanga. Hakuyiddi. Gabo bato. Wabalaba. Abavubuka tebabikola. Tebabikola. Ataasa mwana we. Nze nina ebintu ebimu kati bye sitajja wuuliriza mu masomero nga gampise. Ebyo bya coupling. Sisobola genda ku ssomero nti coupling. Essomero lirina okubeerawo ne mechanisms. Tulinamu omuzadde omwana ye yawemula ku ssomero ne bamuyita n'agendayo naye n'awemula abasomesa. N'abaganze mbadde manyi yagambye na kino akagambo ke yagambye. Ne bamuwa omwana we. Ngavaayo naye. Yavaayo naye. Bino amasomero galaba amasomero gatiisatiisa baavu. Gatiisatiisa baavu. Ate nalaba luli oba yali nanyini essomero wakyo oba essomero lyammwe. Ng'awoninga abazadde abalinamu ssente. Yali gondi smack brother was smack. Nedda but issue ye brother. Akajanja. Issue brother gye yali raising ayo yali legitimate. Abaana baba bazze kusoma bajje nga bazze kusoma. Tebatekawo mbeera erimbo because era ne ku smack ojja wulirayo cases. Maybe ono bamusanzeyo n'akasigala oba n'akawala gye kitegeera. First time, second time they have a way they handle it. Okitegeera. Smack abe basoma obufaaza. Smack asomero ly'Abakatoliki, Brothers of Christian Instruction. Tewaliyo bawala. Teriyo bawala. Ly'abalenzi. Kati waliwo ebintu ebimu mu masomero nga ya bino okitegeera. Naye kati bano obuzibu omufather bwe yali brother bwe yali abagamba. Tosobola kugamba nti wano oliwo kuyisa buyisa budde ogenda Canada. Ate olemesa bali abazze okusoma. Oba okitegeera. Ate oli wano oli ekifo ky'omulala ayagala okusoma. N'abazadde okima akibanga abagundi buli kiseera abaana. Naye kati abaana tulina kukolawo embeera ng'abaana ku weekend bakomawo. Waliwo amasomero kati agakitandise. Baana bali mu boarding naye buli weekend baba wewaka. Buli weekend babakimako bajja. Ku Monday ku makya ne babazzaayo. Ekyo kirungi. Ne batandika class. Abazadde ne balabalabako ku mwana bwe yeeyisa. Kubanga olaba ekituufu kyo kiri nti abantu asinga tebaagala kiwulira. Waliwo abazadde abamu nga problemu yaabwe tebaagala bakozi simabbo bakola biki ebyo. Naye Zubeida bw'otuula wansi kiringa bw'olaba abasajja. Nakunyumizaako oli omusajja Haji eyaŋŋamba. Haji yaŋŋamba nti bw'obalabalamu obudde bw'omala ewuwo. Tewaliwo kikukayanya na mukazi. Lwaki? Anti kati mutono nnyo kubanga bozzeewo ate oli mu kuyomba na mukazi. Omusajja ozimba ennyumba yo kati avuuka abaana baliyo ku ssomero bagamba when I grow up I want to build my house then a car biki agenda kuzimba ennyumba otandika ogifuluma ku ssaawa 12. Omanyi nti wali abantu abava ewaka ssaawa 11. Waliwo n'abavayo ku 10. Naye nze kati ebyo bye bikyaŋŋaanya okuddayo okunkozesa. Ku 10 ziri program ze wakeerangamu. Mwatuukanga mmeka. Babadde bazzeemu okumpita somewhere. N'ogaana. Ne baŋŋamba nti kati komawo nga ne ssente ze njagala bazimpa. Lwaki tewagenze? N'ogamba kimala omululu gumala. Si mululu naye ng'oggyeko bino ebyokwegoba n'abakukozesa. Naye Zubeida ssaawa 11 omuntu ng'azuukuse. 10 olumu na 10. Kati nno nze nakikola emyaka 14. Nze mukwano. Nga nzuukuka ssaawa 10 paka kati sisitimu yange beziwera ssaawa 11 otwotubula. Okiraba? Kati sikyasobola kati gwe weebaka misana. Kuba n'ekiro oba mu bbaala. Emisana mbeera nina okukubamu power nap ya 1 hour. Kati olaba weekend eno kati kankaddawe Friday ku Thursday naddayo eka mangu. Omanyi nti mbadde nga ntandise okukankana. Kukoowa. Ng'amaaso owulira ng'olaba oyagala kuzikira bw'oti. Kati toweebaka.
Kati ku Thursday naddayo mangu. Nyewe bakako. Oba nodda kusimu. Thursday twatuuka ewaka ssaawa 5. Waddayo mangu. Twashootinga ne bajjo ssaawa 3 ez'ekiro. Ku Serena. Wali ewa Irene Namato. Naliwo ng'oshootinga. Ne tuvaawo. Ne tugenda eka. Kale ate ku Friday. Ssaawa emu zaatusanga Ssentema. Be tuva e Ssentema. Ne tugenda ewa Katikkiro. Ne tugenda tuli emmere ne ngamba mutyaba kati ola mutyaba ekiddako. Katikkiro mwali emmere ewa Katikkiro. Be twavaayo twagenda ku Papaazi. Mbadde manyi mwali awo emmere. Mugamba kati ola mutyaba nti ye. Ekiddako. Tulo. Buli omu agenda eka. Kwali wagendako eka nga misana. Friday nali waka. Ne neebaka. Nenzuukuka nendaba omupiira gwa Arsenal. Nendaba firimu nenziramu ne neebaka. Kasita wawummulamu. Ku Saturday. Nendooza ng'oyo yafa. Sande kati era okola ate ne Sande ogikola kati. Waliwo ekijja. Oyagala funa olunaku owummulemu. Naye bw'otaalukuliyetinge ojja kuddamu nga luli. Kati mbadde ngamba omuntu bw'amala ebyo byonna byonna ozimba ennyumba yo n'ogifuluma omusajja n'ogifuluma ku 11 n'okomawo ku 12 emu 2 abakereeka kati waliyo ffe abaddayo ku 8 9 ate olwo 8 muba mukedde. Kati ogenda obbalabalamu ng'obudde bw'omala ng'oleekana n'omukazi waka woobeera essaawa 2 ekyo n'okimulekera. Abakazi be basinga obbeera ewaka n'abaana basinga obbeera ewaka kyokka ku nnyumba gy'ataazimba n'alyoka atandika okunyumiza ebiboozi era nze ebintu bye nkukoledde wano wakola ki yakola ki akitubuulira. Akufumbira emmere agende akwoleza agende alabirira abaana. Ebyo bisinga ennyumba gye wazimba. Ennyumba wali oyina gizimba era. Kati naye alina kukola ebyo ate ani yandibikoze. Ennyumba gobojja togisulamu. Kati betufu butukaawo ate emmere ani agigula? Gwe. Kati betufu butukaawo mbadde nkunyonyola nti bano abantu abatwala abaana mu masomero ga boarding. Kati olaba omwana wo obeera naye paka ku myaka 6. Kati ku myaka 6 omwana ne bamutwala mu P1. N'afubutukayo ng'alina emyaka 13. Okirabye? Oba 12. Naye ng'ajjukira awo for 7 years. Omwana out of a full year. Waliwo wiiki 3 eza first term, wiiki 3 eza second term, n'emyezi 2. Ya third term. December, January, February babeera batandika. So kati kitegeeza nti mu myaka 7 omwana wo obadde naye emyezi 4 buli mwaka. Okitegedde? Pozi neno vidi gy'ogenda omulabako. Ate era mu ddakiika. Kati ne tumalaawo. Baani baamanyi? Metroni, askari, basomesa. Now, these ones shape behavior. Because gwakolako emyezi 4, bali abalaba emyezi 8. Sije emyezi 12. Kati baafubutukaawo. Olaba detachment gyetandikira. Omwana n'agamba nti bemba nasobola okubaawo nga siri naye. Era ebbanga liri. Kati n'afubutukawo awo n'ajja. Secondary myaka 6. Same story. Kati muvaaka wano ya senior 6 lwabeerako naawe ekiwanvu omwaka guki naye awo obwongo buli wired. Abaana asinga senior 6 awoza njagala ngende ntandika okukola kuba tayagala kubeera waka kuba teyamanyiirawo. Njagala kuti awo njiga okuvuga emmotoka baatuuka ku university ayagala genda beera yekka awo aba agenze ng'akugamba bampangisirize hostel ayagala kubeera mu hostel which is prudent anyway. Okirabye? Kati olaba omwana wo bw'omaliriza yatobeerangako naye nedda nga wazaala expense. You give back to an expense. Omwana tobaddeeko naye bw'obalabalamu ebbanga gino emyezi 4 buli mwaka n'ogatta wali tegiwera myaka 5 ng'oli naye omwana wo obadde naye nti kati tubadde ffenna oli naye mu bigambo. So kati abaana bajja kuba mudde. Kati ogenda oyagala amasomero gawengayo ennaku 2 mu buli wiiki. Kati like omwana ku Friday aveeyo abeereko n'abazaddeyo. Naye n'owulira nti omwana taata we kati waliwo n'ababalekayo kusoma holiday.
kati nze nina omuntu olina akunyumiza nti nasomera Masaka nga nti nga yasomera Masaka ewaabwe Luweero kale Masaka kumpi bannange lwaki olagange Masaka ewala bannange olwokuba ogenda bwebajja olowooza nti Masaka omuntu aba agenze Dubai Masaka senga omwana tugambe nti n'empigi wabeera wala omwana kati empigi Masaka bana bali mu Masaka mano mbalala abaana basomera awo naye omwana n'omujja abaana babajja ne babatwala embalala mu masomero omwana n'omukwata n'omutwala Masaka asomere eyo mu boodi iye kati nno oli ku ebyo waliwo ababatwala ng'amugje Kasese n'amutwala embalala awo kumpi n'agamba kati omwana ali mu Kisulo 2 hours or 3 no one 2 hours 3 Sima lwaki olaga nnyo nti Masaka wala nnyo mukwana Masaka wala ani yaga nti wala nze kati nina enguudo z'entya Masaka olw'emukono jaamu anti olw'e Masaka jaamu akwata awo abo abasirwa baawa ekyengera awo jaamu wa Masaka road agendera ddala Nabbingo paka Mpigi va mu bino nga tulakuba nti bakola kkubo tulakuba nti kati bakola kkubo naye luli nga tebakola kkubo ng'akomawo Nabbingo olw'oluguudo lwannema era nninamu trip egenda ku kivulu kya Lirupazo nkyali mu girowoozaako waliyo luutu endala lwakuba mpanvu bwe kinaagana nga nkireka kasita namugulako emmeeza toli MC ndi MC ate kati bya Kisilu kyebyo byoli be naafuna wentula n'ennyumirwa nze mbeera mbirowoozaamu n'obalaabala nedda kyokola Masaka baba tayagala akumenye okeera nnyo nga lwaki nkeera ennyo ssaawa 11 ng'obutandise ekkubo n'oyita wano mu kaseerezi zigenda okuwera ssaawa ezi singa gavumenti ekola kati obeejing emu ng'oli Masaka waliwo n'oluguudo oluva wano e Buloba ne lusalamu ne lugwa ku Hana ne lugweri singa gavumenti ekola olwo oluguudo bajja dukola nalo kati omanyi nti awo obeera osaze ejjaamu ono yenna owekyengera awo mpaka Nabbinga ate kati agenda mpaka ng'omaze okuyisa Jali ya City n'olyoka oddamu n'omusanga eri mu Lwera Amulwera yatereera baakolawo kati baalukoze oluguudo lwatereera tebannalumala naye baalukola kati biri ebinnyanya olaba gyenzaalibwa naye nnaku zino nagaasigenda ndowooza okiraba ebintu byeyo kati abazadde sitegeera anyway buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye naye nze ennaku zino engeri gye ntegeeramu ebintu ku mbeera gye tulimu Zubeedo omuntu akubuuza gye nze nsanga obbi wange nomugamba mwana gugenda amasomero ge twasomera muwasomera mugaji galina afaanana bulala ensi eba yamukuba anti kati bazadde bo baba baakola ogwabwe ne bamutwala mu ssomero eddungi ne bimala ne bimukyankalanako najja eno ne tumubudaabuda olumu ne tumuwa emirimu abataasoma ne babawa emirimu kati basabire naye nze kati nasalawo abaana tebagenda genda mu Kisulo Nikola Sadda mu Kisulo yasemba essomero lyonna lyanagenda mu secondary n'okubeera nga ku weekend bamuta kitegeeza mawana tagenda kulaba ku school boarding nga nkyali mulamu tajja girabako nakigamba wano abantu ne bagira katukole tutya biki abaana katubeere mu kko nabo nze nakaaba paka siniya oba 3 ng'oli mu Kisulo nga bantwala ku ssomero ng'okaabira otamanyiza ekisulo nakiyingira P1 ekisulo nakiyingira P1 ebyo ebiseera nga bawaana bannangeera kabojja kabeki gwe teweekweka kyuka mpola mpola odde wano wenkulabira omaze ebbanga ddene ng'ommanyiira ng'olowooza tetulyegwako ono yabeera akuwagaawaga bw'owooza kinsimattusi kyokka mumpi muzibu naye bw'aba ayogera ku bampi nali mmanyiikana nina Rose maama mumpi muzibu ate kyokka ayambadde n'engatta empanvu neeraba waakomye omulabye obeera wano ne bakuwagaawaga kwonjogerako nga bwe ndi omumpi kati nakati biddemu mukwano omumala bwe yeewombeka alinga tavanga mu kigambo kyonna
ng'omubudaabuda gwe Mutyaba nze nga bwe nzija ntondeetera katebe. Omulaba nti we muvuka talina njogera. Oti oyogera ne bakasitoma. Bakasitoma ki naawe? Goli kasitoma. Kitwale tya mwe client. Nedda mukwano. Twagala omuyigiriza business. Nedda. Kubano ya business yaffe. Nedda. Nze ba client. Wote boyisa mulimu ba client, mulimu ebyana n'abaana. Naye omulabe Mutyaba alabika bulungi Mutyaba leero kalabye. Nkedde muwana bambi. Naye ebyo byatabala. Atandise obupala obwo. Obumukwata wansi. Ye bannaye gundi omwana oli Jalaalu yamala empale zaffe. Owa kushona. Temwavayo na namba ye. Twagifu. Anti nina empale nga 20 zonna nazitaddemu. Ziri kasita azikola obulungi. Zino zonna ngenda zimuwa. Empale zo ziba tezikwata. Kati bali abazitunga bubi. Empale zo yambala bakutungira ntungire. Ezineza jento. Gwe jento. Ne kanzu z'Abaganda zireke. Wabadde ng'ekibbe wakatikkira. Wano wayimiridde ku mulyango nga mwekuba ekifaananyi ne Katikkiro. Ng'olinga omuwumbo gw'emmere nga bagusereseeko muwogo ne lumonde waggulu. Mutyaba, teekawo tukole. Ng'oli bw'oti. Teekawo tukole. Omanyi omuntu akumanyira n'akutuuka awabi. Wallahi tewanyumye. So, teekawo tukole, let's work. Kati obadde onyumya n'abantu nga tonnaleeta bintu. Gwe omulimu gwe gugenda kukulema gwe mwana gwe. Nze omuwumbo gw'emmere. Okyakiriko. Eno sho ate olowooza tunnaddamu okukola tukomye leero. Ate tutya. Oli omwana olina omuleeta n'omukolako ne mulaba ne tumuteesaako ate eri. Tetujja. Onyiizi. Ensi yonna yampaana nga bennanyuma. Wallahi tewanyuma. Kasuku abantu tebakwagala nze nkwagala. Kwogera nti Kasuku yanyuma ku olwo. Tewanyuma. Jukira oyina kino ekigongo kino. Oyina ekigongo ekigazi n'olubuto lwa laawundi. Kiki ekyo? Abantu mbalaga mugongo. Zubeda. Omuntu baba mukwano gwo. Mwagalizeeko. Wallahi nkwagaliza. Bakuba n'abantu ba internet babi. Damo bana aliku. Damo je ekifaananyi kya Kasuku mu kanzu. Oyagenze muzeme. Ati nabadde sinakulabako mu kanzu y'Abaganda. Kola wekka. Oyagala kola wekka. Nze badde sinalabako mu kanzu y'Abaganda lwe nalabye omuwumbo gwa muwogo nga musibe. Ndo kino. Kwata bisumbuusa byo kwata. Jawe mmeza ya. Kati funa gwonyumya naye. Manyi beefula abanyumyanyu. Funa gwonyumya naye. Ate fe abalawundi. Mutyaba. Kati funa kwata. Funa gwonyumya naye ffe tuli balawundi. Funa abali square onyumye nabo. My brother. Executive Media. Focus, innovate, succeed.